yakabi banka enkulu bagibye mu laptop okwakananga baddukidde ku mutaasa omubbi abba banka ya Uganda ebintu abitula ku mutaasa oba ne bano bennyini ate nabo baffere nedda kati bo bennyini abali munda be baffere omanyi tujja kukweyazika ekigambo kya mafialism twabawo bwa mafia tuli mu mafia state exactly system eyo ebeeramu abo abagizanyisa kati ekyo teriyo mwana wa ghetto omwana wa munkwero omwana wa ku street agenda abbe ku national treasury wakati ze njita treasury ya ggwanga national bank ojja kwesanga actually mbadde njogerako banani bandaga nti yesinga n'okkuumya fe amuntu batumanyi president yasinga okkuumya banka yesinga banka enkulu y'eggwanga yesinga kati mwana kyayinza ovenga ne buno mumayina banka bw'abalema that's one kireza teri mwana yavudde kubba banka secondly zetosobola kuŋŋamba nti bagambye babbye kompyuta za bank of Uganda bazisanga ku mutaasa kitegeeza eyo system kiri kyeŋŋambye mafia eyo system eri munda oli n'azifulumya n'azitambuza ate n'amala ne beetemyako eyagawe wali mu kwerabisa teriyinza kubba ku banka ya Uganda n'atunda ku mutaasa mpozi nga atali yate atunda ku mutaasa kuba n'owoomunda yali bali tagenda atunda ku mutaasa mafialism eyinza n'okukola ekintu nga tayagala kubba nga yagala swaza buswazi kati oyinza okwesanga ono bwe yabadde akayana sovereignty bill 7 ne bamulaga naawe ewojo olina oyina ebizibu kozi governor bank Dr. Mike Atinge yaligendayo kakiiko balaga mbu ye ebibye aw'ebirowoozo the other way around kiwanga kyatuse mu national ne batuuka kuno okubba akantu akenkanankana just laptop ani agenda olekulira olwa credibility y'abantu sikuwa mubazungu abo baba alekulidde dda so munkola entuufu yandibadde kati alekulira oba bonna abali wansi wabakwatibwako ku nsonga eyo naye nga if it is mafialism neddo liyinza okuba talina mu interest yakubba genda tunda ku mutaasa kuba abaana ababba tugeze amasomero gatwala ku mutaasa ababba bu laptop eyo mu mayumba ne batwala ku mutaasa yoli omunaku gwe tugambye ow'omuggeto ow'omunkwero ye ne bamuweeta 215 naye ate omukozi wa national treasury 2 ga laptop agaagazaaki ate bw'okinyola ndaba nga waliwo sayansi naye obukuumi obeera ku banka omuntu ayinza oyingira banka n'agibba okujjako bino ebitula bamufi okola n'omwana w'omuggeto yabadde naga ffe tusobola kugenda abuzi naye baba babbi baggeto basobola lwa nsonga eyo security eri awo twagenza omaliza bagman nze emisenze ŋŋamba obubbi obwo bwe twogerako oba bwe tulaba obwabadde ku banka abo bennyini abakozi b'omu banka egala tukiyita connivance ab'omu banka bakwataganayo gwe tuyita mafia kwate mafia talina kuba mu banka yaba mu system eri asobola osigala ewe n'atuma abantu be kubaga amaanyi agayina tigwabaddemu ne bwe tuyita ba insider abasobola ozifulumya n'amanuvalinga kamera naye banka ya Uganda oyinza okukola ekyo very good mafialism zigami n'ekiro bazifulumya nze ndaba wali nga bafulumya baleeta ssente awo bamanyi osiba ekkubo balisibire eno ku baroda obanga ku posita saidi eno oba eno ne basibiranga ku mabeera ku kino ekyamuka nga wali DFCU wano ne basibira kaboozi awo wonna waba wasalekwo ate nga batwala regional money otera obbalaba mbalaba ayayaya nga bazitwa emiriro gibaako ng'abasajja kala tomulaba naye oŋŋamba otya nti babbi laptop kiga insider yasobola n'omumanya kamera ziri mu nkuubo ki yasobola okumanya bashiftinga ddi asikaali okuvaawo ono okujja yasobola okumanya weak point nti kino ono bwe bamala okwazino ne babisula mu kasasiro ate owakasasiro yeavuga wate singa zifulumira mu kasasiro ti insider gwe tusobola omumanyiiza amaaso twamanyira okujja ne kakofi ke buli lunaku abeera ne kabbaaga ke ne tutuka you can go that one is a normal bw'atya olwo afumalira laptop laptop zabadde nga zikola nga ziri mu system bazaawumuzibu kyova olaba ffe tukyagaanya okukkiriza abantu b'omu dipo kuba ne bana abantu aboogera bakyagaanya okujja okulambula ekifaananyi ekituufu kiri mirundi esatu 1 n'oli omwana w'omuggeto akugamba oli yutimani ayagudde omwana wa omuntu wa wansi akugamba nekiba kisibu okusanga account kuba zikola 24/7 tezizika okusanga oli ng'akola mbu n'omubaza n'oka plugingamu nodduka twogedde nti security ebaawo yesinga okuba ne security kira tolina ogenda kudduka nakalaputopu wuyo teri asobola nakukulinda wali kuba oliwo parkingawe tomalawo naddakika nanitokawo bakugobyewo kitegeeza si kyangu kujjamu eri anipulaga that one ogibba ogitwale oba eri gye bataddewo ne baginyiga ng'eri mu kuapulodinga data tugeze bugwe ogijjemu waliwo kyoyonoona naye waliwo omulundi ogwokubiri waliwo zino ezikozesebwa terolaba ku yaadi za ministry emotoka enkadde ne baziwummuza naye singa ogijjayo ng'ate toyina bbaluwa oba obbye enzibe kyekiringa ne poliisi erina ebidduka byekwata n'ebipawundinga somewhere ebbanga ne ligwa tugenda biteeka ku auctiono
newe bate nabiteeka yate gwe n'okijjayo iriga leero oba obbye kati ne zino laptop waliwo kubanga ziri nedda zikozesezeddwa muzijje omuziteeke mu store ne zifuluma kubanga kulaze mu system mu system programming otasobola kujjako eri mu service saawa eyo waliwo byayonoona ne alamuzi kweka buli kimu kirabika nti waliwo ezo ezijjako kuba nti zivudde mu system baziterese nga tugayo waliwo emmotoka z'ebitongole tu bwe bagamba nti mu luvannyuma lwa myezi mukaaga tugenda leeta emmotoka empya ne bazireeta ne zibeerawo nti zino zifuluma tuyingiza zino waliwo ne laptop eziba empya titulina eziri mu service zikola naye emyezi 3 bwe giggwako tugenda zijjawo tuleete empya stock empya yo gyeri kireza tulina laptop za mirundi 3 tulina new stock erinza oliplacinga eziri mu service tulina zire ziri mu service gyetukkiriziganya nti si kyangu gijja ku service kuba eri national treasury ne tuba n'ey'okusatu eri gye bajja mu service ne bagitereka eri mu store gyetugambye efaanagana n'emmoloka eri mu yaadi naawe tugambira nti maafi yange anaakukuba ne wajjayo ziri mu store ezitalina mpya n'azifunye n'akuba eggulu erigamba babbye laptop za Bank of Uganda gavana oba owedde ekonome swi yani oyo owa finance kati asoka akole statement on behalf of the bank wajjukira wajatereke sente zagabiza nti governor wa banka ali wansi wani wa minister of finance do you have any statement from those bakugambye ekintu kyonna kuba gwe chairman gwe lugambo wa finance mu ggwanga minister of finance gwe mwogezi gwe kalabalaba gwe handola wa finance mu ggwanga awo nawa treasury bagwa mu babanka bonna bagwa mu bo wa consultings Mr. Economy wa consultings nga kuno tuwayo nawe statement now banka ibanabo kugamba ekitongole kyonna kibanabo ogezi simanyi PRA exactly now statement gye tulina okuva mu national treasury otherwise security yekulaga mbu bagipye kigalo akitusikiza nti mafia state ate kyewunyisa bebakutte abo bakalo manyi bagambye enjovu zirwanira omuddo gwe gubonaabona kati bana abamutaasa muddo n'ekigayo waliyo alwana n'azifulumyayo naye bajja nakunoonya kuba bagamba kumutaasa naye sinayo baproducinga bazifulumiza munda kwegaba inside abo baliwo ababadde mu mulimu ogwo tosobola kuŋŋamba nti omwana wa mutaasa ye yazibbye banka yemwe ye yakamala okuva mu saga ye biliyoni 65 ndakate zinaba kulabika mbezo baziwayalinga bwoyalinze okimanyi ono gavana ayinza obutamulwa obutalwako ayina ebizibu space ya maka gumu ebizibu bituuka mu kintu kyalimu naye nga talina tetubiteeka ku ye naye ye ayina okulaga obusobozi bwe bafulumiza mu masannyalaze UEDCL batugamba umeme yali egenda yali katekoze simanyi tekoze kweka teddaabiriza transforming kadde nezireka ate yakola procurement impya biki katusoka kutereza bino byaleka nedda ng'ogyeko kutereza bika gwenga gwoyina bwongo kyo ogira bamutula kine airlines same applies to national treasury boss governor ti ebizibu bino ebituukawo abrupt bijja gwe bigenda kukulekawa wentandikidde ku nsonga segment eno nti nedda ayinza obutamalaako bbanga gwanvu tu kyetugamba nti waliwo omanyi sitimu ng'etabuka bino ebitu bigibaamu kati simyaffe yenalemu erina ebizibu byayo eyiika etandise okulwawo okugenda beetaaga kyokola nze ndaga ndi wa transition kuba waliyo abo nga be bakola bino naye mu transition bino nekati otandika bise noga nedda ani azannyira mu national treasury baluzinga obukadde bimeka ani azannyira mu national treasury batubbakola laptop mmeka ani azanyira nti ekino kino si kyebweru njenjagala abantu abatugwe basoke bategeere kino si kyaffe kyemmanyi n'ababbi bano bawoyo so bayina wande baddewo abakwate allahumma kaaba ate n'abanene abanene kweyo ensonga because ne wasigo wazibbye you must produce a statement waliwo akwatibwako bwe kiba kale yonna nga tewali gwe bakutte then bank governor jangu family yagundi bwekola emize nga naye terumwaga tukwatamu kimanyi tutandika kutapeninga mmeremenya otegedde kifamily ya mmeremenya abana bammeremenya bakuwa otegedde naye nga tetubakwata mmeremenya omusajja musibe abaana be mmeremenya oyo tutandika linnya lyawo waggulu bwe kibanga wansi tetulina gwe tuproducing nga fo bizibu bino ebiri mu banka then gwe gavana wali tugenda kukwata gwa amataayo olowooza bwana Mike Atingo abantu bage gwoyina okuvayo nnyonnyola if not so oyinza okuba tokyaweza bbanga ddene naawe ogende ono atagenda lwawo mu kifaananyi ekinene waliwo mafiya azannyisa ebintu bino basooka azannyira mu security ojjukira bomu simanyi bomu ate ziri fake simanyi emmundu zisusse mu bantu ba bulijjo handowooza omu n'atula mu security nagati mugenda azannyisa security
yo ne bagikwata kati bali mu economy bali mu economy bazanyira economy etagaledde okutabuka yatalabanga tugenda kufuna sente ne bamugambe nti waliwo sente ze basindise ku account endala mu bukyamu eziva mu national treasury alabira ddala nga waliwo yatubyenga eggwanga waliwo laptop ze babbyeri kyeza ne banka eno kyeza basobola n'okubbayo sente zaffe naye ku byamutebire nti economy ne webanga eyiise n'aprintinga sente be economy sibakirenga emutebire otta economy naye bino mbusimanyi bamubbye mirundi mikaji wawulira nti bamubbye mu banka ye ebizibu ebyo ojjukira Sudiru we yalwana naye ng'abihandolinga Sudiru ne Ham ojjukira Ham yalina banka gye yatwala n'asiikinga DTB n'asiikinga guidance from the national treasury bannange mujje muregulatinge wano zona nziba nti ebyamutabire byabanga economic ate nga biri so indaano naye ebyeno biri so political social kuba kati bizeemu n'engeri y'ebyobufuzi bizeemu social omanyi ekintu ekikwata ku muntu wa bulijjo okikali katuge kati nkyasobola otwala sente zange newebeera bakirisi banka newebeera banka kyolaba babba national treasury nesigani tu oli omugagga abadde asobola okwesiga with documentation omuyambeko to regulate money takyasobola kwesiga sente bagenda zitereka mu mayumba money holding olw'ensonga ye bweba national treasury bagimenya ne bana abawanze sikyabeesiga kitugamba nti mwabo mulati mwino vayo mu statement pronunciation nti bannange kino ekizibu kyavudde ku kino ne kino ne kino if not for credibility lekulira abasajja bali kulira mu bazungu bwale kulira kisigaza credibility y'ekitongole kino wabeerako mu masomero essomero lisobola oba n'ebizibu nerigoba omusomesa neritereeza nga bali baga kasaba agobye omusomesa masabu naye kayabadde ebizibu nti logically ani jirikiti mu nsonga naye wate wali jirikfa twakkiriza mafia state government ya Museveni abasajja bali awo ebyo byemu ku bintu ebisuula government kati batandise ogirwana bagirwana ate government ya Museveni tosobola girwana kuva bweru obeera munda kati era abalwana government bujjo baba munda ese baba ba agent bweru naye mubamu abasobola oveeru kati Museveni byave bweru nakupa eyaboobote naave nayiwa batitokero nasigala ng'alibwe naye ng'alina ne ba agent kati waliyo super force eyinza va bweru naye ate super force yina kubeera munda kati eri munda essaawa zino kyetugambye mbwe batulako mu security esange olaba bitabuse ne bajja mu economy omuntu wa bulijjo mulumi enjala emyezi egi enkyakera kukuba naye omukuba esasi ye yakoowa walabye ensonga za archbishopu nazirabye naye abaana balikooki nazirabye naye simanyi abaana kye baliko Archbishop Kataba mulemesa okuyimba emmisa okuyimba okukulembera service ebuna naawe kakati gwandiko tugenda owa credibility bwe mubanga mwe bantu mwena Archbishop mulabisa bwe muti ekisooka tutabe ku district temuba nantu ezo si mpisa naye mwe mwina kyemubanja kyakula omusajja gwe mubanja talina obuyinza gye buli mumanyiyo singa bukya ku makya ne bagamba mutugende twekalakase ku embasi ya Uganda mugende gavumenti egugumuke naye bwe muli mu kuvuma mu kumanyira mu kusongamu omusajja talina na buyinza kukyusa yadde okukola naye wagenda wa Museveni naye bamubuuza bibuuzo bye gukyo ino omanya okulembeza bedini bano bamubajje bwatuuka ewa Museveni naye bamubuuza bibuuzo bye andi kati ndowooza abaana abo balina essuubi mu bannaddiini nga balowooza nti abannaddiini basobola okwogera n'omukulembeze ekyo bakiyita kubanja gy'otaawula babanja gye bataawula kiringa okugamba mbu omusajja bwe yazaala omanyi mu basajja tulina ebika bibiri tulina ennume tuyina ne bataata ennume yoli alinyisa n'atema akanyawoza nze nina abaana naye nga takuzizaako no bamanyi okukula ne bayita maama ne bayita ba step dadi ku mikono gyabwe n'osanga taata biological nga alye n'atondo wadde omwana teyampise n'emikono nga ye taata walabirira ku mwana obanja gy'otaakola ki gy'otaawola nti gwe kasaba gamba nfunye olubuto onodduka ono n'amuzaala abaye akatandika omukuza n'afuna omuzira ekise yamutwala n'akaana ke n'akakuza ate nno ng'akasomesa era kwakakuza kati kituufu ono si ye taata nzaala naye ate ono mwetaaga oba otegedde embeera so ka ne bana abo ab'emiyuppi baali babanja gye bataawula golowooza ogenda banja through archbishop through mubajje through simanyi kabaka katikkiro through wamugurumingako ono yowa besisi gwamutandika very good kati singa abadippi bakeera ku makya ne bakwata mawa amatayi ne bavuma omukulembeze w'abakatuliki totuyambya ku mawo totuyambya ku dippi awoyinza oga wabaawo ensonga lwansonga bakristian democratic party y'abakatuliki n'emisingi gyayo gyabali bwe beta ba christian democrats
nti erimu influence ye Roma abakatuliki nti abo bayinza okubanja gye bakola ki gye bawola nti ne bwaba archbishop n'ayita Mao tugamba atuula Rubaga aba ayina akalandira ye kwasinziira era bw'ogenda Kaso Beni kiwanuko ojja kumuya mu njogeraye nti mirundi mingi nga beekuba nnyo ku church bayambeko in guidance abakulembeze ba church lwasonga akalandira weekali era oyo Ssaabakabona wa church asobola okusonga mumukulembeze wadi munanga naye awo okoze bubi naye mmwe abannuku gye mubanja mwawola be balinga abaavuma Katikkiro abaana bano nalabyeko ku interview ya Munyagwa gagamba naye ne Ssaabasumba alimba mu mbeera bweti statement ezimu zireke ngaki kati anti Ssaabasumba ebyamuviddeko omugoba mu Nankani yavaayo n'agamba nze siri mwetegefu kubafiirira sigenda kubafiirira nga Janan Lumu nze siri hero siri muzira sigenda kubafiirira nga Janan Lumu ate eyo statement eddingana era gye yakola nga tuyingira akalulu n'agamba abantu awo polisi yali ngekubanya abantu emiggo n'agamba nti lwaki mulumba polisi lwaki mukuba polisi amayinja lwaki abantu banyiiga nga babuulidde amazima yagge sigenda kufa nga Janan Lumu kati gwe lwaki onyiiga mati nikayi sigenda kukolera kino lwaki onyiiga nange ndi ku byange naye ndi ku musalaba gwange n'omugugu ogwo omusajja ateekako akanyiga lwaki mulowooza nti wayo ogira musajja yabagamba nti ze sikolerera mmwe I'm not a servant of you osimanya muno nti owa servant lwaki munyiiga kiza gwe omugezi tegeera nti bwe mba mbadde mmanjiza omusajja nanga ebyadde atagenda kunfiiririra sisuubira yako okukimalayo kiza takimalayo bikoma mu kkubo now ekyo kirese mu mbeera nti tosobola kuvunaana musajja akugambye mazima mwife otwagala nnyo abatulimba n'abatusanyusa tumalira abantu obudde oyiga principle bye yalingamu ku luno kituufu amaanyi ogafunye naye sisitimu gyolwana naye ogyekanyiza yeeyo nti wallayi weetuse kati njitwala oba gwogiwa bwimuli olwokuba waliwo bana bagamba wammaye kati fano twagala ekituufu era limu ino oyinza okuba ina ebizibu byayo eyinza okuba ina ebikyambi byekoze bingi naye ttaano gwajja okakasa kyoleeta kigenda kyusa abasajja oba oyina bwogenda nawe kussaako obussa naawodde ebbali etegeeza baga abasajja bano bannaddiini nabo balina ka pressure kaabwe mu gavumenti very good much so sina bannaddiini nze njagala ombuye wano institution eri free mu Uganda nga yeetongodde nga yeetadde n'ebibiina by'obufuzi bino byennyini njagala bikakase nabyo biri firi bina biri ku nkata kati bo batuuka badde okunenya omunnaddiini ate nno omunnaddiini atalina nakusosola sayi oba otegere awandi omunnaddiini talina kusosola sayi naye kati wano mu Uganda bannaddiini abamu balabikiddwako openly nga bali in support of the what they should move with the government kyengezaako okulaga kubanga trend bweto bweri nze njagala ombulira ensi kyeyina ene kiragi ne bwova mu Uganda ene kiragi ngeri against the government bagituubule nga tuggyeko okweri zaza kiragi yena wabeera against government neyenzikiriza government bana obusobozi obugisendawo kyovula mu nsi ezimu teriyo ezo nzikiriza kuba kimanyi vizi nzikiriza kati China omanyi lwaki baagaana obukatuliki n'obusiraamu bakimanyi these are other doctrines okulembeza bulala bw'oba n'endowoozaayo ekubaamu tekigaana kgenda mukazi go konoosaala naye togenda bakuba ddiini yo kuba kimanyi ekyo ekintu kinene to a level of kinene bekireeta okimanyi wabeera eddiini y'obukatuliki waliwo abalala abatambula bannyini abajjirako ewabeera obusiraamu waliwo abalala abajjirako because ekirimu ekyo kyabwe nti tukkirize kwe tubuulire mu nsi nga mu nsi ki gy'oloosanze basitrongo kiragi against any government kituufu kubanga eyo statement gyoyogedde ekujjukiza recently ekyali Rubaga wano nga aba PFF bategese okusabira Dr. Besi very good nga bategese okujja ne Rubaga sawa ngenekereza bagigudde order never from somewhere sirabayo abasaba kati okumanya zense endala nzibu eddiini yennyini government yeju ogenda ebungereza eddiini yayo osubire kambuuze baayogera ku kyebisiyaga ne bakimanyi nti gavumenti ya Bungereza erina interest mu bisiyaga njagala ombulye Kantibali yayogera ku bisiyaga wazita against bisiyaga baabikiriza otegedde kye bayita government and the state and the church oba the state and the religion bano bakiraji baba beyo government nawe kola bakiraji ababo kale kuba boogenda munda mu by'omunda bagamba nti kati ne appointments ez'abakiraji osanga gavumenti ezinamu omukono nti Rubaga otwagala ogundi njagala bambulire nga mu nsi ki gavumenti gyetayina interest nga tukijjene mu Uganda nti namirembaawo twagala ogundi exactly ate ne batuula Rubaga Roma abamu ne bagamba ono tumusindise Uganda yajja okusobola ne batuula Kantibali bagamba tumwagala ne batuula logically nti tuleme kukwata Kazimba Mugalu Matayi lwa statements ze
kyokka kunze gwenkola zeze munnayuganda owa wansi bwe baseekubidde ge mazima gaŋŋambye tagenda siye siriwumu kyekiringanga ffe oli yabwa baga tutagoteekawo embeera mwana gavumenti eno n'omuganzi endaba yange si eyiyo kati ne mu kino bwe kiri endaba si eyaluumu ate si eyiyo ate abamanyi ebyomunda bagamba nti luumu yalina obuyeekerawo yalinga akola mbu yalina n'emiriro nze kyova olaba waliwo etutuuka ebintu bikyobola saga tubyogere nga tubikoma ku ngulu kuba waliwo abantu bebageraageranya tezikwatagana NRM yafuna unopposite 14 nga twakatandika campaign ojjukira nga tebaneeyonge kwe baasukkawo baali bakanwera 14 Winnie Kiza, you remember that lady from Western Uganda? N'agamba mbu kifaanagana eky'olukumuwenda olw'ensonga ne UPC yasooka nefuna ba unopposite 14 obotegedde ebintu ebyo mbu all institutions were in favor of UPC naye nga logically ebyaddala gwolaba system ya luli system yakati biralamu kyeŋŋamba nti ojja leeta incident ng'oli omwangu olaba zifaanagana tiwamma yenga luumu yafiya yalo yaliwawo omubiri kumbe banagenda okuddizayo lumu n'omuwa olunaku lwo olwajja ne lumu kati kyaliko ensonga oba otegeerero gi njijja kweza ng'ate ye lumu ebyaddala yali abikola era ne mbabuuza nti kale gwe pulezidenti twetuwafuddeyo bw'okimanya nti oyo yannwanyisa oyinza mumukolerayo so kati kyonna kikiri bageraageranya bigambo byono nabalala but ono is real kati baga banaddiini kati mu era eno gye tuliko oba mu biseera bino wano mu Uganda abantu basinze nnyo ku kyabannaddiini nga mubajje ne Kazimba oyo dini ababalokole abo ekibakyaya ate bo bakiraga nnyo tibalina gavumenti n'omu ayimira katutike kati ngono wawano ayimira katuti n'avuma oludda anti gwe ŋŋamba oyo yakwatanga Bobi Wine n'amukunkumula ati then ne bano abalala bo balaga nti ki balina gavumenti buli kimu kati kinyiiza abantu kati mu mbeera bweti banaddiini balina kuyimirirawa ekisooka mu byonna nga tetunaba na kutuuka eyo ekisooka mu byonna abantu bakitegeera nti institution eyo eyimiridde gwe omuntu olina interest zaayo institution eyo eyina interest zaayo bwe bubanga bukatuliki bo bumanyi tuwangaddewo tutya okuva edda paka nakera tugenda kwongera kuwangaalawo tutya nze kyenjagala wano okutandika nakyo nti abantu basooke bakitegeere nti institution siba ne interest zaazo okusooka ffe abantu sekinnoomu titokisuubira nti egenda kukola gobyogero olw'okuba oyogedde nnyo secondly tukkirize nti zino institutions ziri limited zirina we zikoma nage twogedde nti tugeze ekyalina basobola okugaba muve wano kati gwe ekibuzo ne kibeeraawo era kiŋŋera kiddamu nti olowooza singa bannaddiini bayimirira against the government osobola bannaddiini bayinza okubeerawo mu Uganda automatically bajja kati nze nenjagala era kireeta nti ng'oggyeko politicizing issue omulimu gwa bannaddiini gwalibadde ki kuneutralizing mbeera kati bo kyenjagala bakole nti ono omuntu omulyowo emyoyo kuba bwona ogamba mbu alaga nti wa gavumenti lwaki gwe oyagala alage nti wa opposition you get the logic kubeera si gwe mulimu gwe kati tuli ffenna kitegeeza ki nti bwe kibuuza nti lwaki bannaddiini b'omulembe gonna enkulaga nti kati system bwe eri kuba basinga yebawadde freedom of okusaba nakwogera naye kyalibadde ki nti kyalibadde ki naawe amuvuma you don't have to own that munnaddiini kuba omulimu gw'eddiini mulimu ki si kusomesa byabufuzi si kulwanyisa gavumenti oba otegedde logiki kuharmonizinga abantu kati bo harmony bagenda gatukolagana ne gavumenti olw'ensonga kye bayita harmony kitandikira mu stability gavumenti eriwo yeri stable bwegamba abantu mbasomese ku kino zengenda basomese ekyo yejja kugamba nti gavumenti is moving naye kiri tukkirize tagenda kukulwanira wansonga is not made to fight for politics fenga abantu kino ffe tulina osooka nitumanya emirimu gy'omunnaddiini secondly ne tulyoka tukitegeera nti buli muntu kati kiri twakijje ku institution naye tukireeko ne ku bantu kiri abantu balina interest zaabwe kati ngoyo gwe tugambye teriyo kitabo mu bayibuli kimugamba kuyingira byafuzi na kuvuma abantu bwatyo ekiringa mu masereka bitwali twogerako era atula emimba linatandika olumba abantu tetugala seeka teriyo mu Kurani bagamba nti lumba abantu ne baba ddiini ddala nti kijjamu n'abantu sekinnoomu
nikiba nga olwo omusumba nga Elvis mponyengeza bugeza naye nga ate ekyewuunyisa ye tabeera nnyo mu bya era ali mu woyo kakande very good blessings man kubbiri naye nga gwe omuntu yabo tosobola okukimanya nti oyo talina buzibu ku gavumenti era ne gavumenti talina statement name gyali akoza ku gavumenti talina gwalumba that is the mulokole kati ye munnaddiini gwoba oyagala genda yewuwe oba oyagala mu following kyokka bw'ogendayo ng'oli wa Nuupu mbonsabira yajja kusabira kuba eddiini tesosola essaala tesosola bw'ogenda ng'oli ajja kusabira Katonda yasalawo kati awo instead nti tuyinza okufuna n'abali okuba nga they are sidelining with government naye ati tubavumira mu perspective ate nabo eyagala bakolere ffe kumbe nedda bwe kiba kya basonga tumugambe va mu byobufuzi ddayo mu ddiini ngawe tuwokireesa example ennungi badde ndeese n'oli weewala naye example ennungi erabirwako wali ya Kakande bameka abasonga mu Kakande because yasigalamu layini ye nti nze ndi munnaddiini ebisigadde simanyi so ne bannaddiini nga okwewala abaana okubalumba yadde n'abaana abakubalumba bakola bubi naye bannaddiini abo basigale mu leni yaabwe nti wali tutandikire ku bali abalumbye ne tubagamba ekikyamu temumuowuninga si wemu tomwina weebale kijjayo nammwe temumuowuninga then ne tulyoka tujja ku bannaddiini nammwe munnaddiini mmanya omulimu gwo kati kulyowa myoyo era bwe kuba kulyowa mwoyo ne bw'onoovuma opposition si gwagenda okisinga Kakande obugagga otegedde kuba ye Kakande tajja kulwana byabufuzi naye ajja tuzimbira kyaki amatiribo nawe sajja kwate kutagayo wano ne bwetaalibadde kyaki naye no pulojekiti wano mu kifo weeri egendawo abantu emirimu ekisakitire n'ekibuga nti oba otambula omanyi impression y'ekibuga kati ate gwe tugeze Pentagon neegaana nodda mu perepase kitegeeza the credibility eri abantu okuyamba n'okulyoka okukakanya embeera ate teri kuggwavuma okusanyusa Museveni oba okusanyusa NRM oba okunyiiza poliisi eri kwoli atabyogeddeeko naye ate n'akola ekyo tugabi ne bwe basi kyaki akyusiza n'ekibuga so what you are trying to mean nti ono a person like Kakande is more important than you abeera avuma oba abeera buli kaseera agala okusanyusa. Very good. Kuba yategedde omulimu gwe ate nga ne byakola. Twogereko ku bitono who owns Kingdom Rice. Project y'abangamba yakala. Otegedde ebintu ebyo naye ayogera ki? Naye ate abantu bakola ki? Balya on top of that emirimu bakola ki? Kuvira ddala kwalima, transporter, store boy, simanyi biki, owedduka apimako paka ku mwana asembayo. Bagamba nano omugati obagwadde no. Denovo bangane denovo yi. Kati kituga nti nedda mmwe tutuka kumwe tusose gaba nabe fuzi mwive mutugamye wanafu namwe temu owninga muntu yo nati tamina buyiza muvu. Kwa munsi yonna teriyo gye mu owninga munnaddiini. Naye ne tujja kubana nduge nedda mubeerenga wala basajja nga Kakande omanye ensonga zojji. Yeso lwaki kyaki ezimuzigo. Emizikirize nawe nali mmanyi omuzikiti ng'olumala Allahu Akbar ne Allahu Akbar ne sayid Allahu Akbar nga banyuka nga bali. Wakimanyi imamu agenda tutandika kusokoola byabufuzi. Kati omanyi abantu ng'ekyo bakikoowa naye bo bajja ne basala kwa kimanyi erinju ya Allah. Singa Katonda akyusaamu imamu oyo ne bamuseeseetula. Imamu mulala bw'amala okusaaza nabaga bannaye twejjukanye ku ngeri y'okusaala. Bannaye twejjukanyeyo aya 2 eza Qur'ani. Bajja kusigala ng'aba bamuwa obudde wajja asigadde ku ogwo omulamwa gwe. So kati nti abalumbye Archbishop mba muli ku political arena temwasikuwalize already roast mwaluzinze na buluzinze. Kubanga ate ne gwe mwalumbye akulembera church wali wafa atula na mirembe. Church gyakulembere ye na mirembe y'Abangereza. Kyokka ate Abangereza balina obuyiza bwa Uganda. Bigajeta political influence. So tebafunye kabonero ate mwasonze musajja asobola n'okubaloopa yeere w'abakama abe Bungereza nagamba abaana b'emiyupi ne mukama waabwe mubameze visa bali bwe bati jukira buli mwaka abasajja bakiike kanti baba bagenze ku reportinga ki fenna tukimanyi nti ezinsi zaleeta amalimi for their interests bakubuuza ne status ya Uganda bweyimiridde meaning that bo balina ba agency baabwe bangi ababagambe bimbalinawo ow'ebyobufuzi tonnajja. Kitegeeza political influence ya Uganda weba eri Bungereza ate gwe n'olabisa omukiise waabwe then gosubira Bungereza okusupportinga. Tumalize ne kano ketuyingidde ab'eddiini twogereko ku ddwaliro ly'e Rubaga. Ddwaliro ly'e Rubaga libadde mu mawulire wiiki ewedde nga waliwo omwami oba sitole wagigobera waliwo omwami yafiirayo yafuna accident ne bamuleeta just one night n'afa. Ddwaliro ne limubiiringa $8.5 million.
kati solo baji airinga ku mitimbagano abantu ne bavaayo ne evidence abalala abali bakiyiseemu ekintu kya Lubaga amalwaliro gano institutions zonna za ddiini amalwaliro gano ga ddiini naye abantu bagamba ebintu bya sentence lya bunomo kati omuntu wabanga yamalayo ekiro kimu ne bamusaba miliyoni 8 ekino okufa mu yafa abakwata mwezi ngali first of all let me warn abo bonna bawuza nti kati bakalira naddala n'ebintu ng'ebyo sirumba bannabbi ne people own Lubaga wanayo yamu yabakatulike naye gwe tolowooza timugenda tuuka nga mukyalina credibility ng'eddwaliro lyamu libba bantu kwate tebijajjanjaba laso nti kujjanjaba babbi kati gwe mukyova olaba abalokole babayolako abantu omulokole ajaba mujje Yesu abaagala n'abafumbira n'emmere asukayo ekimugenda naye gwe omusajja akuze ng'akuwabiikira amaali ng'awa endobolo buli kaseera najja ne ku ddwaliro mbulyawo n'omulaga ng'ogenda mu miliyoni plus miliyoni 8 one night mmwe gy'oba olaba singa libadde nno lya private ogambako kale okkiriza nti naye tuteyo nga ndaba naye omuntu mmwe kyeka you are losing credit bantu batandise ogenda nga babakyawa ojja tuka ekiri nga olya sikyasobola genda mu ddwaliro ly'ekibuli eddwaliro ly'e Lubaga ery'ennamirembe because nammwe ate mutandise kunyigiriza abantu nti muzze kuyamba abantu kuba twali tumanya abantu abayamba abantu mu kusoma kujjanjaba kulyowa myoyo kati nga waleeta eddwaliro essomero tumanyi sente gundi lya charge olituukako my friend tugalina n'okwata kutono galina yakani nti ye ne bagamba ate faza gundi mukambwe tayagala namanya kituzaayo ndi gwe kyokola abamu tugamba tuli bannaddiini tulina eddiini netukwatirayo kuba olw'obyekola ntuka nogana naye nedda second lenzo ndaba God forbid sinti abantu bagala okufiirwa naye nze nefiirwa omuntu wange ne bamugaanira mu ddo nti bansaba ssente nkakasa njamu balekera avunde nga buli lunaku nkeera ku ddwaliro lyammwe era nkeera ne ati sirina ssente zitwala mayiti eri awo ate temugenda gitwala mulimbo kuba lunaku nkeera awo okategedde sibawamu nkeerawo kiriza bwe naazifuna mugira mukuma mayiti yange bwe naazifuna ngenda zire nkyalinda nkeeraawo njibasabe nedwaliro teri banansonyi kusaba abantu miliyoni 10 miliyoni mulina kubawa mayiti mitima mibi ze era ttaano nze gyobala kugamba ndi wa transition waliwo abasajja ayambala sapule musimanya ayina enkofiira enene Allahu akbar naye nga babbi bafa omusumba bona balokola omanyi okubba omukazi mulekwa ayina n'abaana kyalinanyibba famire ne batunda n'ebintu abaana balekerawo onosoma naye ng'omusumba ali mu kuvuga mamotoka vumuvumu nentunulira omutima gw'omusajja beebo nti bo batuula mu ddwaliro n'anyenya obugulu ng'ejja ddala omuntu afiiriddwa omuntu we ye naakulaga mbayagala miliyoni meka pulasi nalaba mu covid waliwo gwe basaba miliyoni 20 nabalaba namulabira owa covid nkulekera mayiti naye nga nkeeraawo njagala mulampo gwange bannange twagale Uganda yaffe let's love our Uganda otherwise actually kyekyo twagale eggwanga lyaffe mwa tetulina nnyo kyamaanyi Rasbag representing Jambo Dr. Sajja Wabivogadiki abatumidde agambugende yabajjanja abalina ebizibuzibu mu lubuto mu byenda mu biki na hemorrhoids ina fibroids oyina omugejjo ogejja buli kasatu mayina byogejja tebitegerekeka Dr. Sanjobe aja kubanga abajjanjaba ebintu bisolo kubanga bitya ali wali Mengo opposite Masengere wasinzira okuberanga ajjanjaba oba ne mitundu by'eggwanga nayo nene wala yonat asobola okubanga atambulayo so mugende eyo asobola kubanga ate abajjanjaba naye ndowooza ekikulu kya byonna gavumenti erina okutandika okweddiza ebintu ebimu very good gavumenti bwe yata ensi negenda mu bagiyita batya free economy liberalized economy yusobola kitugenza mu bizibu bino oyina atandikawo akalwaliro ke n'atandika okusaba sente ziri abuno ate abantu balekerawo n'okulimba anti constitution omanyi egamba omanyi privatization lwaki tugikwatako politically tamuli miti nemugikwatako ekirimu lwaki tegikwata ku social living nti akawayiro k'ebyobulamu tukakwatireko wano omuntu nakatandika essomero nakola school fees miliyoni 3 kati waliwo abasomesa ne mu dola wane Uganda naye nga sente za dola kale ate waliyo wandege ya ku Dream Restaurant nawumbaga ngende muri ekyemisana ekyeggulo emmere baawo ekyenkya ekyeggulo ekyemisana ku Dream ewa anti na mubiru
dream nyingi ayawandika wona wotukidde oba eri ku Equity oba wano ku Bitaala oba wano mu Katale yonna ebyokulya bibaawo ye Dream Restaurant mwinawe wembazigidde mamulaga mwenna mugendaawo emmere n'ebyokunywa mujja kubanga mubisangawo kale mukama bankumire bere bulungi nnyo mera